Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Tukwagala nnyo gwe mwennyini atuwuliriza n'atugobera ku mukuto gwa There is Still Hope ali ku There is Still Hope 2 Tish Testimony mwebale kubanga ate mutugobera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwekitiibwa n'amatendo bwe mutukuvu tulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale kitundu ekyasoose bakulaze omukulembeze w'eggwanga lino abaddeko wakati nkambe nti ng'agamba naye twesige Katonda tuve ku mizimu. Kakati tugamba fereka tukuwe buli kimu. Leero omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bulijjo waliwo abakulembera Saala bulijjo asaba oluusi onalebwa yeesimbyemu ekyo ekitundu leero ye yagyekwatiddemu nagamba kigamye ekimala bino ebintu nina kwenyigira kirabika bano tebamanyi bulumi bwe nina na bulumi bannansi bwe bakola balina. Nze kangisabe Mukama awuli omanyi ennaku zino ogenda wa pastor akusabire kirungi naye pastor ayinza obutategeera sleepless nights zoyitamu ebiro byomala nga teweebaka engeri ekintu ekyo gyekikunyiga ekiro ayinza obuta esaala ye ayinza obutagireeta nga weoyagala Mukama akukolere nebikomaako gwe mwennyini ogera amaaso ga Katonda n'oyiwa emmeeme eyo you express that pain n'owaayo obulumi obwo n'omulaga nti bulaba ndowooza naye yagambye bakookonyako banalabika tebakitegeera kye tuliko. Mukama nze n'agyekwatiramu n'agisaba kaneesabireze mwennyini. Saala yabadde ya ddakiika emu n'obutikitiki 5 mu 5 yes. Edese bannayuganda nga beebuuza kapa naye omukulu Saala nga yabadde yakamulali emanyi Munyagwa nga akyali emupi yalombako ddwa yakamulali mubusiraamu gyeri kati omukulu nga Saala eraga bumalirivu obw'amaanyi. Saala eraga kubanga hakuna mchezo lwaki tusooka ne tukuwa Saala eyo ebintu bino ebyokugayagaya mu saala z'abantu si kirungi. Naawe n'okola ki tugibawe tomanyi omwoyo ayinza okukkakaawo naawe n'oyongerezaako ebintu bitambula bulungi. Omwoyo ayinza okukkako n'agamba muganda wange Saala yeetaaga addition biroto opingeko yongerezaako Saala ekyo ebintu bere etuukirire kitegedde mu Kristo Yesu soko giwulirize ate tweyongereyo. Sabe ekisakyo tuleme kutya abantu bano tubafeesinge tetulina byakulwanyisa naye tulina gwe Katonda wange. Tuli mu kitundu kino ekya Buganda kino ekitundu kye kyaleeta nakyemalira naye tumanyi tosobola okukozesa ekitundu kino n'otaasa abantu bo. Tusaba otule ku lulimi lwaffe byonna bye twogera bireme byakusinga tubeere nga si bisiga busyayi wabula nga bisiga kwagala. Tukusaba okugula amaaso g'abantu ba Buganda bano. Mukama kwata ku bantu ba Buganda, gula amaaso g'abantu ba Buganda, tereza emyoyo gy'abantu ba Buganda, gy'obwongo obukumpanya mu bantu abatono abatulimu, gya enkwe mu bantu abatono abatulimu, gya obulyazaamaanya mu bantu abatono abatulimu. N'obubaka bonna bwe tuwa abantu tukusaba okkirize babutwale ate bakola kyonna ekisoboka. Tukkiriza nti ku mulundi guno wakkiriza twenunule mu mbeera yonna era bonna ababafe bafiiridde mu lutabaalo luno Mukama kabeere nze kennyini kibeerenga kusiimako naye kyonna ekibawo Mukama nunula eggwanga lino, nunula abaana baffe, nunula ensi yaffe, nunula ebiseera byaffe eby'omu maaso. Tukwasiza kampeyini eno tumanyi gw'ogenda ogitambuza. Tujja kukomawo nga tuli balamu tuba tukukkiririzaamu. Tujja kukomawo nga tulina obuwanguzi kubanga tukukkiririzaamu. Tujja kukomawo nga bazadde baffe batwesimisa. Tujja kukomawo nga ensi yaffe twesimisa. Oluvannyuma lwa byonna Mukama tumanyi ng'abo abatukiina bajja keera ku makya bagambe twali ku lwaffe. N'abo abatujerega tumanyi bajja keera ku makya bagambe nakyo kye tukkirizaamu kye baali bakkiririzaamu. Tukwewadde Katonda waffe gw'otukontrolinga gw'otulinako obuyinza.
towa abasajja bano buyinza ku mibiri gyaffe, towa abasajja bano buyinza ku myoyo gyaffe. Tukusaba obalage nti sibe bakatonda, ife Katonda. Tusabye ebitono Mukama n'ebiri mu mitima gyaffe bingi nnyo, tukimanyi obimanye era tusaba okituwe. Tukusabye nga tuyita mu linnya lye ery'amaanyi. Sala yokoze ki? Sala njulidde. Ojulidde omulala ekyandiko ekigamba temutyanga abo abatta omubiri. Ekyo kituufu. Naye Omutengo yasoozikiriza byombi. Kale naye abadde asaanaga Mukama tuganya tobawa mubiri gwaffe babeeko kye bagukola. Andi gye bayita byakuguluba poliisi bujjo n'abagizi bano. In fact nawulira kama nti sofa basatu bwe badde bamugana okugenda Emityana awali motoka ya poliisi yatomera. Duke ava mu motoka ababadde bamugana n'alinnyawo boda n'atambuzawo boda. Kati poliisi yajja ewondera juga abantu baali bangi. Olowooza omusirikale yali ayagala fungwa balabala nga ate n'abantu bakola ki? Tebavaayo. Balinnyawo basatu baafa. Mawulire ge nalabyeko awo simanyi nawe gaceekingako n'okakasa oba bituufu. Ebyo nga bituufu nga kibi nnyo kuba tetwalyagadde obulamu bw'omuntu bugwewo. Bino byabufuzi byakaseera buseera tugabirekawo. We don't like that. Okufa we bati naye omukulu Saala ayagaye Mukama eno Buganda ye yaleeta bali bano banakyema ate mwe mujjudde abali b'enkwe muno mwennyini abatono muffe okitegedde. N'asaba Mukama abajjawo tabawa buyinza. Tabawa towa Mukama toganya mubi kuba na buyinza ku mibiri gyaffe. Kyamumpulideko n'ekyemyoyo anti kati omuntu omubiri guno wagukosa kiyinza n'okukosa omuntu ow'omunda. Omuntu ow'omunda anafuwa. So Saala eyo anagaga olaba omukulu yeekwatiddemu kiki buzibu bintu bino abasaba badde bya massaging bunyonyogera bunyonyogezi olukusaba Saala ey'obukambwe. Mukama omulage nti Mukama obulumi bwe tulimu bususse kimala jjukira obusibe bwa Sayuuni kakati buno bwa Uganda. Jjukira obusibe bwa Uganda. Tube nga abaloota lunaku luce nga tulinga abaloota naye nga kiki nga kituufu. Esaala y'omukulu eyo gambo obogezezaako okubanga ogitematema biyoni dasiini mukulu obulumi alina kagambye nti newe mba nfiiriddemu nga wulidde bulungi nnyo ako kigende ku likoni. ekyo kyekireetedde abantu okusiimuuga naye omusajja ono kiki muli abanga ali kulaama ayinza okuba naalaama abantu bagatabanga kubanga 2021 tebyali kale mukulu teyali nyowaati luno eyo statement akyagikoze kubanga agambe ku luno lwokka only ku luno lwokka ani yasaba Saala Dawudi yani ku luno lwokka Mukama onzijjukire. Yali gundi Samusoni Samusoni ng'ayagala kufa n'Abafirisuuti nakufafagana n'abasi Samusoni wa Luutu eno Samusoni yagamba Mukama oluno lwokka nzijjukira onyambe nfe n'Abafirisuuti bange bano. Mukama n'akiganya. Era Bayibuli egamba kwolwo olunaku abantu beyatta oba abaafa basinga emyaka gyonna gye yali omulamu ng'alwanagana nabo mu lunaku luno. Ate kwolwo yatta bakuubwa bali abanene kuba bonna baali awo bakuŋŋaanye bali mu celebrations bajaguza bamuleeta basajja tukakutte they are mocking him tuzinire mukyuka bamugyemu amaaso kati n'ogamba waga kati Katonda waali wagbe neekwata ku mpagi naga kanfafaganira Kama ku luno lwokka
Sikyalina yalaba nga talinayo mukisa mulala kubanga we baali vudde awo baali bagenda mumutta wekiri naga kuluma waka Mukama kanfe nabo bafagane nabo kanagamba tikasi osabye taata nkuwadde Samson kirira nabo n'afagana nabo era awo bakatonda abafalisiruti bangi bafiira awo nabo akati anagamba esaala eno ati esolo alina mutabani bamuta Solomoni tabanga ye Samusoni ow'omulembe guno esaala eno saalanga munsi ey'omwoyo mbede bayita enkukunavu bagiyita mbede nene ejjudde ekiruyi n'obumalirivu obw'amaanyi ekijja kijje kama mbaya ni mbaya yesaala kyonna ekijja kakijje tumaliridde n'agamba kigende ku likodi leero nti nafiira mu lutabaalo olw'okuzza Uganda engulu Uganda mwange twakatambulako ba wiiki bbiri mu campaign naye buli lunaku ebipya bigenda biyongera mu ligenda lyeyongera obumalirivu bugenda bukolaki naye ffe Mukama eggwanga lino tuliteeka mu mikono gyo walimanya nga tetusuubira nti tulibeerawo aye gaalirekawo nga mmoto yaffe weegamba for God and my country okwagala kukakukolebwa mu linnya erya Yesu oba kutya let God's will be done mu linnya erya Yesu amina. So nja kwongerako tosobola kugaana kwagala kwa Katonda kisoboka ffe nga abantu tulina okwagala kwaffe era naawe atulaba buli omu alina okwagala kwe abagamba muze yaddeko abagamba tufune new change abagamba tugende ku lusaniya tuwewule ku kifwi tulye ku bifi balaka munyagwa esebo abagamba tugende mu anti nje natukoleki abenga atugira natunyenyenyenyemuko so buli omu alina okwagala kwe bwe kiri era obalaba buli omu bagoberera abantu baabwe okusinza ku kwagala kwabwe bo kyo kituufu era okwagala kwabwe bagenda kwekisasayizinga mu January awo mu kabaafu awo ebenseni buli omu alaga okwagala kwe eri omuntu we naye okwagala kwa Katonda kwe kuli fayiri kweko bino tugenda bikola naye okwagala kwe oba kuli kutya kwe kuba okwe always God's decision God's will is the best ekiri kati tuleme kulumwa na mutwe let God's will be done naye nga tusabire eggwanga omulabe kuba naye alina okwagala kwe eri eggwanga kati akole kino agezaako buli kimu naye Mukama amulaba amulengera era Mukama saala zammwe zonna azikola ne Pulezidenti Museveni asaba era naye agiwulira agiraba bonna asaba munyagwa asaba bonna bakola ki ekinyumira bonna basaba bonna kati saawa zino bonna abamu basaba nabaana bagendako ne mumasa Mukama byonna abiraba Sande najja anti batambula mu makanisa ku Sande basaba nagaba naye nze yanzikiza mu Kristo mumpe ennaku endala nagenda musaba abaloge ate mino mmuwa byonna Mukama akola ki kati yatuula ku mmeeza era abalona yalyoka neekweka kuba baali ku byoli emiggo ogera kumakya nolaba onsuza ennaku esatu enjala nga sirya waŋŋamba natondwa mu kifaananyi nkokala kati emiti bigoba nte atuula eri neyesirikira n'akola decision eyiye ng'omuntu Katonda tewakanyizibwa tewabulwa tegattibwako tetoolebwako eri independent eri final adi mwene mudoyo ne muyomba
waba abagenda osanyuka n'abagenda okaaba. Kati okwagala kwa Katonda ye yamanyi oba afevalinga baluwa oba afevalinga baluwa. Anaffe kye tukugamba mu January let thy will be done. Nti leka okwagala kwa Katonda kukolebwe by all means. Ngeri zonna. Obadde musala ya Kyagulanyi oba ya President Museveni oba ya Munyagwa badde ku nsaniya bafenke ebifi. Tetujja kwebaza Mukama kyonna ekinakola. Omanyi waliwo ekyandiikibwa ekiri mu Baluumi 8 nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwamu okuteesa kwe bakuli ebintu byonna bikolebwa 28. Kati bina byonna ebigenda okukolebwa kwagala kwa Katonda. Kale ndowooza tugenda gera kwetolamuko Katonda bwe tunadda tujja kudda n'ekitundu kyaffe kijja kubeera kya kusatu. Ekitundu ekyo ekyokusatu njagala nkutwala ate mu I do oba ontegeezeza kyawe. I swear I will be with you for the rest of my life until death. Nti paka okufa kuli twawula separate sash. Waliwo omukolo gutambula nnyo ku social media twabalagako waliwo gwaliwo wano juzi gwate biwero guno muganda wa katubeerawo lwerumya mutwe bwe yakusoloza bukadde 10 sibanjagala motoka nnya ogenda laba emmotoka gye bakozesezza okukima omugole oyinza ogyegomba okwagala okugibeeramu. Mudakikemu katukoma. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.